omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Michael. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Wabula enkuba etonnye oluvannyuma lw'essaawa 3 ez'enkya ya leero yo tujja gikutuusaako mu alipoota yaffe ey'olunaku lw'enkya. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga empewo enkalu zeeyongedde amaanyi era nga zisindika empewo okwolekera eggwanga lyaffe ekireeseewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandagirize mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe, so nga ate mu bukiikakkono yo tusuubira nti nno akasana kajja kkeera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubirayo olunywankoko mu bitundu ebyo ebiri mu bukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe. Olwo mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira akasana okwakira ddala. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 30 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe. Mu masekkati g'eggwanga lyaffe n'ebitundu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale, ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku diguli za 28, so nga ate yo mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansalo w'eggwanga lyaffe, mu Mombasa ne New York tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate mu London tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 7 gwokka. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Michael.